Delta Force Fire, MC Wale Wale, Mr. Preacher, DJ Neck on the ones and twos. The song is called Mbangwa, coming in from my brother, my favorite when it comes to comedy, ladies and gentlemen, Amoti Omubalanguzi. Welcome onto the show, brother. Oh, thank you, brother. So kawetondera abantu wakola poster Amoti notalabika. Bane netondera bafans bange bonna ne team bafans ba team ya Delta Force. Munsonyo bannange nga omanyi wale byagwa bitalaze. Okay. But now I'm here. Era ngudde siraze. Tugenda kufa. Kofina kaye yali yalagirwa. Zeziriko kati. Amoti chechiri wendongo eri etya. Endongo of course endongo yongera kaluba. I know. Yongera kaluba kwa jjo kuma competition yongera. Ate nti neera kusigala tuli steady. Nebile ebintu bibalancing otya Amoti. Nojja n'otukubako eno mu ndongo n'ogenda eri mu comedy n'okiwamba. Waliwo story yemuzembadde mpuliza ku ba comedians be batera okuchaza ku interviews ezenjawulo nga bababuuza ekintu kino bakitandika batya ani yaba inspiring okujja mu comedy nga abasinga bonna almost ba comedians bempulidde basonga mu gwa Amoti. Owulira otya nga abantu bakunyumirizaamu Amoti Omubalanguzi? Mbeera musanyufu nnyo kubanga nti kuba mukutandika comedy nti kyali kintu kipya, it was something new, abantu bali bamanyira mizannyo drama nga kibeera mu theatre tebalangako omuntu abeera awo nayogera bwogezi nakola ki nasesa abantu so twafuna challenges nyingi nnyo byagenda mu makooti kubanga mu comedy mulimu okuimitating abantu okwogeza abantu so baiti bakirabanga kyali kipya so naffe tumanyi nti abantu abaana abalala artists abato abalina talent they will be inspired bana akyagala nekifuuka ensonga so naye mbeera musanyufu nnyo okulaba comedy akoze eki akuze tumwongera ku level endala kwongeramu ne comedy music tulaba ne music gwenkola mulimu comedy nti omuntu video gyolaba at least mubulamu comic wamu ekintu ekisesa there is a message at the same time nga atino okukola ki I know comedy oni atandika ddi kuggwe side yo Amoti? Of course it comedy natandika nazalibwa ndoza oli comedian kuba from childhood iranga nkola ki ozanya comedy primary secondary platform eno ngambo okujja ku platform of course nobango obera so famous ya serious utandika ddala utandika comedy twamutandika mu that is 97 98 99 okay wali ozalibwa ndege nina kayimba kinalo bakayimba kabodwe ni kano bam bam kada 97 99 auna nali mukuyimba naita boogie for voice changer. I was singing with the Chameleon, Bebe Cool, Bobby Wine, beba mu team natandika nabo abala je bali ne bakivama batya. Okay. Olo amalulo ejaddi kuba awo buli omu yatandika okwogera kwa Amoti n'omugenzi Paddy rest in peace. Yeah man. Marulo okutandika okubeera uyo nti it was 2000. That is 2000. That is utwako yagun 2001 utandika okubanga Marulo ebeerawo bagimanya because it's a long story just to break it short. Marulo okutandika okubanga bagimanya that is je tukola comedy. Okay. That is this song lwa Saida Karol wancheke change ebinyeebwa ngebinyobwa that is tripolar performance nitubira ku mawulire nti Amarula has stole the show. I know. That time bajita Nile Hotel sasa bajita Serena nutandikira mpola then kudamu okulya nti atama Amarula bagala ba pamukoti omugenzi the late Sebana Amoti gwe yali imitating omugenzi of course why to imitating abantu bangi naye bamugumya nti katulaba comedy olaba so imitating President Museveni wini byanyima besije bamu ku politicians twakola ki bwe kitu nikijja comedy ajja kula mpola n'abaana abalala balinga lwa kwali batibana fula bulungi platforms kubanga balinga mu kadyoki bakola mpola. Okay. Gwe ng'omuntu aludde mu kintu kino ekya comedy, what are some of the challenges gwe zo facing kuba oyina team nene nnyo emabegawo awulo obusajja obwo obumpi bwoyina obubiri obwo bubiri kalikamu kaba mwita kapapali kapapali sebo tukulamusizzaako kisakala nene yoli babiri nange era mukusooka nali manyi waliwo oli omuddugavu ennyo nnyo bayebi Amarula alina mbesera yemabegako waliwo ababiri abaafa akamu bakayitanga Lumonde mulanga mitandagu awo ne bufa n'empandika ya mulala that is nkyali Amarula family n'empandika ya full stop ye mumanyi oyejali then natandika new Amarula production
then nempandika kapapali. Okay. So how do you recruit? Okolota recruitment. Kuba tuleta face muganda wangaza anjawulo. Ate nga talent weri. Ekintu kino kikolotya. Abaana bakuletera baletere oba. Of course abamu bajja buzi nagamba njala kukola ki? Kujoininga nenti okuti umuntu sometimes okunjoininga nyina okubanga ddala ndabye talent oluusi abamu abatamanyi nti asobola okukola ekintu. Nsobola kubanga nina wano omuntu noga nti Amoti bamuyise Amoti nti nkuyingiza mu New Amara production. Abantu bonna bakumanyi nti yo TV presenter. So olumunze nyanya okuchallenge omuntu nanga nti kati omanyi genda mu studio genda okola oluyimba. All of a sudden nabera surprise nti is a TV presenter atakoze no hit akoze no oluyimba. Oba nega now you're going to act this. Nesi changu echa Amoti. Si changu era nti usere bisinga nti labo bakola na Amoti. Wesanga obera multi talented oyine ebintu bingi multi purpose buli kimobo so chikola. Exactly. So bwekito ekijja mpula nolwa nempandika sandi kasoto oyo mwala gwemba na Amoti bangamba oyo mukyalawo. Yeah, of course laba kinachi balina kuzoza bati nti kuba mwana muwala atenze ni mulenzi nti bwanga omuntu ate oli mu bwatuzi otegedde nti nimuki oli mu bwatuzi ndi mu bwatuzi mugendere ebigambo bya mwana atajja kuga ndi mutujju kakati nti of course abantu bademba okola ki kyebagala of course mmena abantu senga tubya kwagala kasoto era nja kuba nanga ojja kuba ezazo tolaba kulochinga zasina lonjinga kuba twana bawo ki kyamanyi nti waliwo nkola kana oyinayo mukyale waka Amoti n'abaana hajati aliawaze na baba kumweru jali kati okuyimba kugira wa Amoti kuba kati nkulaba ebintu kwasanya bya mirundi ebiri ekintu ekyali kyangu okuyimba na mungasina kola comedy. I was singing. I was an MC nkola mu clubs ezenjawulo. I know. I used to work with Chameleon tukolanga ba MC atenge bisere twayimbanga mutwali tutwali na original compositions. Of course why tuzina nenga tuzimbira mu instrumentals z'aba Jamaica. Wachikubanga na makameri. Amoti nalaba ka Amoti ime Amoti oli wafe bali mawoko tawe mpije zendi weka vulao olweka vule nze wa mu town wenyini ayi wali mpije wa na musanga ko mpiji wando tegeta Amoti akuba mu ngeri ki akuba music wadala Amoti ayimbira dala. I know okuyimba kuno mbadde mayi just ekintu walaba bulabingo osobola n'ogamba kanche gattemu ekintu badde okikola all along. Mbadde nkirimu ngawe nkunyonyedde nti sometimes ba artists bonaaba bobalaba ogenda omukola ko research bulungi ojja kwesanga nti lwakwandika ebintu bya social media bizero vanyuma nnyo nga nti omuntu okumanya history we abamu twasigaza bufaana abamu web abantu generation eno yegenda okubanga ina ku video ebiseera biriwe mwaliwo tebyalingawo video nti omuntu onolaga abantu kiwali okola nti mukyali muvubuka muto nti ekintu kiri by mistake but you are born to be that. Era omuntu abanga kigudde by mistake era mbala bamwe mbogera kwa muga nti ndia kubya kayimba kamu tetuzeemu mulaba tugenze okumuwuliza nga ali mukocha olwaki omuntu akuba akayimba kamu n'abula Amoti ayinza okubanga alina waali n'awulira nga omuntu ali mu kuyimba akayimba yenga ina mu kusente so nakajjeyo mangu naye banja abalina sente Amoti ekintu bwe kiganye nga kikyaganye nga sente azirina. Of course anti kiganye nti omuntu amala nezali yayimbako ojjukira nzijukira bulungi nnyo naye namaana ezo nagana nedonizera bonna bayimbako kwezuula omwana wezo aloga nti wano osiwe nyina okubeera nyina wano nkola ki kati omukulu tumuteekewa Paul Mutabazi aka Fresh Dad. Of course ne ajja kooka mukama namukwatidde kanza okufuga ddala ensonga oba omugamba nti kati kyoyimbyeko kimala ddayo mu Chutex ye bwatu bwakola ebintu bye Katonda era gye buli ba artist nga nagamba nti manyi nti omuziki nagezaako ne kati njena ati amanda gankolera ngali mukocha manda abalala asika chapati abalala ayita taxi nga mulungi mukuyita taxi era sauti y'okuyita taxi nina kira kyenjagala okubuuza Amoti omukulu ono Paul Mutabazi njala tumunyumyeko kuba bangambye mbuulize ddala gwamanyi waagwa otunulira embeera bweri mu ggwanga abantu abamu okubanga ba sidelines tebagamba tebagenda kubanga bamukkiriza okubanga ajoining ekintu kino kya entertainment yakoze byokubanga ajja mu entertainment agenda kuziba omwana we abikkirira mwana we butaagaliza bw'okyogerako ki buli muntu alina ddembe okukola kyayagala nti bambire Fresh Kid naye nti ebiseera ebisinga oba oli mu entertainment industry nti oba okyafulumiza akayimbako
abakatandise okufuna purple omulala n'aleeta kati kigambye nti competition ekola ki eriwo kati nti ne fresh kid ate atandise okweyagala kati yeewuunya okuba nti ate atawe yakoze eki ne taata bajja kuba ali mu kweyagala yeewuunye nga ate jjajjaawe jjajja fresh kid ne jjajjaawe naye agenda kujja kyemanyi ne famire egenda fubutukayo yonna era ganze nikizibu wa fresh kid ntabuse endeesi ekitegeera bintu bya famire gwenda banze kutulaba nti taata azeeko era ojja kuba oli awo ne jjajjaze nti ensi bwetu bwetambula olaba ne hip hop edda nalinga nga bagundi Rocky Giant because he had a style enjawulo kuzabalala ne muga Rocky Giant yimba style gyoba obeerako n'abeerawo then wajjawo gundi Big Eye then ate kati awajjira obuzibu awo Rocky Giant takikiriza nti ate waliwo omuntu amuwa competition kati ate baba akyalina Big Eye nezireeta omusajja afone yagenda mu America General Zamba aba akyali ku General Zamba nezireeta omutujju aba akyali awo nezireeta simanyi Fefe Busi agent ono ayimba Baby Salako nedda Victor Kamenyo Mungi okay Mungi aba akyali baby tiwati I know. Okay, olwensonga yovudde Amot. Olina oluyimba olupya video empya. Linda ko tona agende asoka komerera ku nsonga ya Wininwaji. Nedda kati mbadde njasoka Premier League then kuba nkyamulina. Okitegeera. Amale wawa magalo kwa video eno okitegeera. Abantu kuba message sali okujja abantu bagamba wale tukatwaye ku video ya Amot. Luyimba luno baluyita batya? Oluyimba baluyita I love you. Chichi wabudde mu kwano wafuje namba 2. Of course nti bwe enyimba zaffe zetuyimba. Tukuyite seeka. Tuyimba enyimba nti enyimba tezifaanagana bulimu n'engoma zennyini yola nti tukuba ekintu kyanjawulo nnyo kuba okusobola okusanga artist nga alina ennyimba 100 zonna ziri mu BTM omulamwa gwe gumu ekintu kyakyuseemu kino oluyimba lwa mukwano indat nti omuntu aba alina embaga alina kwanjula esimu yeevuge kyangu nnyo nnyo okuyita kubanga oluyimba lwa bunaanyizibwa oluyimba lwe lwatebululaba lunyuma lulimu obwongo bwa kika kya waggulu. Okay, ladies and gentlemen, what we are going to do for now, let's have a look at this brand new video coming in from Amoti Omubalanguzi. The song is called I Love You. You're still watching Delta Force Fire, beautiful song coming in from Amoti Omubalanguzi. The song is called I Love You. Amoti toina okakasiza ono omukyala temwina mukwataganira. Tukwataganira ddala nnyo. Mu ngeri ey'enjawulo era genda ntuze kiseera magundi. Mungere omusumba ya Pastor Bujingo odalaika yetediwo ebintu byokebirira si birungi nze nabaga nti bekinaba kya naye Amoti omukyalo oyo muyita otya tujja kulanga patena tukola naye ku stage era naye nga tuna mu maaso eyo aba n'abayagadde tujja kuba tulonkinga ekinga mulonkinga ki kubangezaako okutega nteekateeka mu maaso ndayo nga afuna feeling tayina feeling naye nga abubuuka. Okay. All right, ladies and gentlemen, nina mganange Amoti Omubalanguzi oluyimba mululabe ye video empya. Naye abadde atubuze ku nyo Amoti abadde abulidde ddala nnyo. Abadde wezeze emyezi gatolita kayimba. Bwabadde bwayo naye nga kuba Justin badde ndwawo kola ki. Ekizigo twakibaleetera. Mama Namande mwalufu. Mama Namande lwekalo inalabako. Mwalutya. Nange naluteke basi. Amoti bangamba ogenda kwesimbawo. Ngenda kujja ku Nasana. Kubwaki? MP Nasana. Nasana. Kati ogundi ani wakayima nono omwami aliyoni yani aliyo bamitaani mama. Awedde. Bengenda okwanula yabo bombi. Okakasa. Kintu mugenda kwa mzee. Olunaku olusooka mu parliament kiki oyinza okukola Amoti ng'oyiseemu day one parliament. Of course ekisooka ddala obukulu nti abantu badde baludde nnyo nga balimbibwa era gundi esooka omusaala ogusooka tugenda kuba tukunganya mu kisaawe namuŋŋoona tusooke tugulye buli enaazeeko ennaku owulidde kubanga oba ogenda kulya omusaala ogusooka kugabira abantu ogusooka tudda tukunganya munnaŋŋoona mu kisaawe ente zisalibwe ennyama omuziki bbe tudisanyewo kati awo kati ntandika okubanga manifesto weeri naye nti ogifulumya kati nti abantu baopponents bange bali bengenda okutuuka nabo bajja kugibba kitegeera so balinde bulinzi kwolwo olunaku kwamunawe kwoli campaigning team wendi
kuba nono mukuru omubwatuzi DJ omubwatuzi bijja kubeera koko mubwatuke. Okay. Amoti bangambye nkubuuze kucha ikibadde ky'omwami angambye ekinkubuuze wano ku Facebook. Abadde ngamba cha I've forgotten. Naye nga ngenda kuba nkwata ya masimu John watindeke namba y'essimu eyo so that people get to talk to my brother Amoti Ombalanguzi. Ngenda kwata yono z'essimu 2 ya nterake namba y'essimu eyo abantu basobola kubanga bakubira ko wano baboze kwa Amoti then mute kuba ina jadduka ngambye ina wadduke wala emikolo emitufu jjo kwasaganya. Tubadde tuogera ku nsonga ya Winnie Nwaji bamuwereze reporter namutaye ekibaluwa ya okuva mu presidential office nga bagezaako kubanga bakukuluma ku nyambala omanyi yali ekisubi n'amazina ge yakuba abaana yali ekisubi eyo essomero lyamuyita wakalabika video nakalaba essomero lyamuyita ajja asanyuse ku baana naye performances ezaaliwa abaana kati balootera obuzibu obuliwo nti kati administration yene eriwo kati at the moment mugundi nena mu UCC wonna media houses ezimu administration bantu bali ba 60s 90s badda bali mu kati bino ebintu ene enkola eriwo empyezi bagita bataye omulembe gwa .com kati buli kimu bakyekanga bwekanzi tekisoboka kijja kubo kiba kive ninga teje ebiryatu abana bayire ebirwadde bakubenda batugambye abana yajibe bajje mu mbeera liri essomero liri singo balenzi bokka of course ira kati ero kisuubira nikuba Minini bawanga mwana muwala ayambadde akateteyi kampi akubya abalenzi abakubidde show nga omanyi babanye anyenyamu ku buti kiba kye omuntu kimuyingira mu bwongo kitegeeza nti omwezi mulamba abalenzi batukubanga ebibuzo babyogeddeyo bali mu kulota ekyo kibaliko omuntu asobola okulokutana n'agamba Nwaji ne sabbuuni okubula kuba baana abalenzi bali bokka sabbuuni ajja kubaabula kuba ebyo balina obisuubira sabbuuni ng'abulaagalagawo sabuli ngabulagalagawo ondati omuntu bulwabanga bafuna akatuyo nagala afuna akatuyo nagala nabe. What I'm going to do for now ngena kuba ngwata esimu 2 njagala ngwata esimu 2 DJ Next so that mgana wange inaye nakuba asobola kubanga ayogerako na Amoti. Hello, make sure botukubirako kendeza ku volume ya TV yo twewale feedback. Mgana nga Amoti ndi nayo na kulwalero. Hello caller Delta Force Live MC Wale. Hello. Feedback making sure botukubira kendeza ku volume ya TV yo oba sembira ke mabega twewale feedback eyo. Hello caller. Yo brother. Understand chechiriwo. Jose ndina Amoti. Chechiriwo alizirobwe. Wanji? Wale kusima alizirobwe. Okay, ngena kuba kwata esimu emu yoka. Anyone online? Hello caller Delta Force Live MC Wale DJ Next. Hello. Feedback. Okay, ngena kuba mukwerekereza Amoti naye ebigambo kibiwandiyagadde okubanga olekerayo abawagizi baffe abalungi abakwagala ennyo era nga bulijjo sikyusangamu mugende maaso nga mwagala programu eno mugiremereko kubanga eriko abavubuka abato abalina ideas empya abalina information empya abamanyi ekipya ekiriko ate era nga bali willing n'okumanya ate era nebino ebyemabega kubeera bakolagana n'abantu abasingako obukulu programu nebanga eriki ya mulembe naffe mugende maaso tuwagira Amoti Ombalanguzi ne tiimu ye eya New Amalala Production tukyabayiyiza okuyimba bubo omulabi ekizigo tekyanoga n'akakayimba kakuba kayita I love you oyo ye comedy naye Amoti olwaki tostagingayo ekivulu the best of Amoti Ombalanguzi n'oluteeka ku cricket oven etujja launch egenda kubeera wera mundoza ebiseera ebisinga mbadde munda buli concert gyembeeramu ngezaako kubuuza abantu launch mujagalawa kwambadde ntunatunamu nebabuuza mujagala Nambole oba Mulwera bafune tunonya abantu oyinza okiteeka Mulwera oba Nambole kuba abafans nyina bangi I know abawagizi tulina bangi nnyo kati tusobola bateeka mu kifo nga kifunda
watu wakigezaako twakola mukozi show ne lugowa egaba we back tukola abantu babiri bafa basuffocating kati ekintu ekyo nendabanga nyetaga tukyakukolera kabadi kibula mbabuuza akabadi kabeerawo lwakwambadde sikyakateeka nnyo mukampala ku bantu abebbali eno omukisa gayaza kutandika abali wabweru wa Kampala omukyala weziroba bebuuza beziroba bakyalirako ndi ono yakubisi mu weziroba si wali si bajje muvubuka ono yakubye omuvubuka akayondo oyo bamujje mpiji oyo wampiji wamma yangamulo bamujje mpiji mu ddwaliro bwe yadde ageze funamugezirobo okay amoti kankwerekereze no wekanze What we are going to do for now, ladies and gentlemen, you're still watching Delta Force Fire. Ngenda kuba kuma on messages am abali ku Facebook, abali ku Instagram, kwateyo na masimu. Solo kubanga musaba kayimba konna ke mwagala. Let's go back into more jams. MC Wale Mr. Preacher, DJ Neck. Let's go.